ekitiibwa kyonna Mukama kikyo. Amatendo gano munagola nga Mukama nago. Okubuuka kuno kwe tubuuka tetubuukira mwana wa muntu Yesu, tubuukira gwe wekka. Mukama kuno okutuyana kwaba kwe tutuyana nakukutendereza. Oba olumu twewuunya ku bintu by'otukolera tugamba batukuwa eki ne tubinyoonera ebibula ne tusalawo tubuuke ne tusalawo tuzine ne tusalawo tutuyane naye nga makulu gaakyo byonna Mukama kuba kukutendereza. Katonda oba Katonda tubalika emikono waggulu tuzibiriza amaaso byonna Mukama kuba kukutendereza. Mukama ekitiibwa kisigala kikyo Katonda oba Katonda kati yimusa emikono gyo waggulu olusinze yimusa emikono gyo waggulu omuwa ekitiibwa mugambe Mukama osaanidde omuli munoonya kyenyinza kuwona ekibula nze nazeewo ntendereze oba ntendereza ntya oba sigalira ku mbiiki naye omutima gwange guba gutendereza gwe Katonda mugambe ti buli kyokola kyonna oba mutendereza wabona Katonda ne baseka nga balaba birowoozo tebiriyo naye gwe mu mutima gwo oba otendereza ekigambo ekyo kimugambe ti Mukama mba ntendereza gwe. Nsaba bantereza ku microphone bajje mu besi yimusa emikono gyo waggulu kimugambe. Obona muyinza okubanga wamu n'abantu bakutumira ne baseka ne bagamba kale bano byakola yinga omulalu naye mundabo gwe oba otendereza oba oba omutima gwo gujjudde essanyu okutendereza. Mukama tukutendereza ttuntu ya leero, Mukama tukusinza ttuntu ya leero. Kampuni ebigambo ebimusinza, kampuni mu kibiina amaloboozi nga gasinza Yesu. Emikono gyaffe leka giseeyeeya waggulu bwe giti oba kibalita okuseeyeeya leka emikono giseeyeeya nga gisinza. Zibiriza amaaso g'osinza Yesu. Tukusinza tetulina kino kyetuyinzako wa Yesu wange naye okuddako okukusinza okuddako okukutendereza tewali kino kyetuyinza kuwa fenna abaana b'abantu otuwonyeza bingi otuyisiza mu bingi sinziba Mukama. Musinza mbele yange joli